bino okufuluma mbuno akomyewo mbu yali yakomawo mabegako simanyi oba mu the previous spending lessons yaziyiga agiramu episodes zikati kyetutegedde banne bennyini be yasembeza abasinga be basinga omuleetera obuzibu yakomyewo what next podium ekomawo oba mwebale mwenna abeekuumira ku media manya kalulu munnamutebi tuli wano eno ku climax ewa ankolule tuli ne Dius Walugembe omulangira kyekiriwo ewali ngenza okutuuka ali nendaba nga buli mande ebeera pizza day eŋŋamba mwe atejangawo climax nga tolyangako pizza mande kiba kijjobyo jangu climax osobole okulya ku pizza eyakabi ewooma wano wokka ku climax awo wali sobengi pulu gy'osobola okuwugiramu ng'oli safe nnyonjo hygiene kugamba yeeyo abakwasaganya ebya safety weebali tosobola kufuna buzibu bwonna climax ate nga friday ebeera pulu party kitegeera nga 16 egenda kuba lwakubiri olujja tulina kweso Jose Chameleon agenda kubeera wano kuba ate omumanyi live band kabaka kitegeera twamulaba wano mu comedy store omwana yayimba oluyimba lwe yali aluzanyiramu nayimuka n'afuluma ebweru yali aluzanyiramu mwogere yali aluzanyiramu olwedde okyogera yasasula oyo kati oyo yayinza yamwokya mwogere amusalemu omwana ajja ku stage ayimba nekolera maali mala okuyimba nekolera maali kwesonala yali muwala yali mulenzi yali ayimba live band yaliwo yayimba live band saliwo naye sibiwuliriza nze nali ku simu yange okimanyi nali yakuba otuuka ku ekyo nodde ne ku simu yo mukuba nedda sali munda eno ze nali backstage wandako munda backstage batulya bebayimba nga ndi busy ndi bwenti ku simu yo wegamba bootuuka ku ekyo yali tabowa nze nali simuliiko si yali andeese yani gwogamba n'abo abayimbi balinga waliwo Aziza Zioni yayimba ndiwo waliwo Spice Diana yayimba wendi nga nakatuuka ate Spice Diana yasooka Aziza Zioni anti waliwo Vinka yayimba Siddi waliwo ani president ani Kenzo yayimba Siddi kachabo okimanyi ku stage nasako Spice Diana nga yayimba simanyi nze nali eno wabona nga tuli mukaya kwegamba mu bulamu bwe banga nyomaze mu entertainment yawula Siddi na live band kati yali ayimba ki kale njawulira yali ayimba ki walya kati gulabye walya tokyakolera abantu obankoledde ki munange so kugamba lunaku nga 16 lujja kuba lunaku lwakubiri tugenda kubeera no ku climax nga tukikuba live band ajja n'agamba mutima nina obeerawo kubanga kati esa butabeerawo makuba kimu nga kiriko obvious kati ekyo kyoku okubeerawo then olunaku lw'okumeka olwa Saturday ebandongoka ku ndiiri gwe jangu eba variety olunaku lwokusatu tubeera wali ku Jackie silent disco bannange ku Yiddi kyakwata Jackies anti kandaba Yiddi egenda ne wali ku comedy store gye twava ng'enjala ekuluma n'olya wali chapati nodda ewaka nze olwava comedy store direct mu Jackies kati ebuzibu silent disco akale nze nazirya silent disco yemixinga mu Yiddi negobola asala yarabi Jackies ne prepaid ejula kazi wamma njijukidde muzeeyi ono twamuleka ku Jackies wali ogenze mu disco ate Jackies batutawo njijukidde muzeeyi yawozanga Dius agenda wali waggulu ambuuza waggulu wa Dius wagenda simanyiwo kumbaawo nali sikifuddeeko lwali lwakusatu wamma silent disco ng'abaana beeyagala naye nga gwe wakoyekoye dda nalimu ne tugiweesa ekitiibwa baŋŋamba nasigala eno nga ntudde ne mukuba oluseke emabega wali backstage mwakuba oluseke nze nga ndiddeza omanyi ekino kyongenda kyogera mazima oluseke natandise oddukuba bino byogamba mbuno simanyi sigazaamu ka respect abaana bakuba oluseke ne badda ewaka ngeza wiiki zonna azirina olaba musiraamu takyakubika luseke ne twamukuba oluseke naye gwe yagamba otuwa oluseke lwaffe yatwala kinene otusiinya musiraamu president
akyakubika oluseke Edikenzo twalumukuba ne tulukuba paka okuba twalumukuba yennyini n'atusaba n'ekifaananyi twekubisa ekifaananyi ne mwakubisa ekifaananyi mwenna ng'aluwulira mu mpale waliwo yali ku musiraamu yajja wonanga ne kale weeraga ne mugamba nkuuma byuma kati nali ngenda kukola ki yoyo yennyini wagamba otuwa ebyaffe omanyi ekyo basiyo nze manyi ero byogera kuba nange lumu nakikolako n'ampita naŋŋamba naye naku sikyakutegeera si yo yaŋŋamba ndeka mutegedde so munange naye nga bwetyo mbadde kujja kiisi bwekyo ekyatambula naye nga buli lwakusatu tubeerawo by the way kati oluseke lwaki temwampaako nkyali ku luseke lwe mwakuba ku gundi ku comedist lwaki temwampaako musiraamu ne mukuba oluseke amateeka g'oluseke bw'olukuba togabanya teeka butesi mu nsawo kye bayita ataliwo tagwirwa muti ge mateeka g'oluseke by the way era wali okwatibwa nnyo n'omukisa okugulirako data okimanyi ologenda kungulirako data wabula kwolwo nengamba ate sikozesa gundi eyo nga nkozesa luseke lwange nendusigaza luseke lwali kiriya nze ate nalingena naddukuba gundi kweso wakuba yannesooka nandyaka bbulo mu lubuto neŋŋamba owaayi kankute naye nalingenda mukkuba oluseke naye akakodyo ke yakola tugende wajeno fujita ate agadda ku supremacy nyumira atuuka ekiseera ng'alibibyemu abamanyi mukole yatula mu audience n'agifuluma nga tewali ategedde olwa nti yali yeebiseo kano kagundi yeebikka n'asigaza ng'alabako wano wokka weewati n'ayambala ne gloves za black tayagala mutawaanya naye ate supremacy yabijjako kuba yapafomi ba akakanzu ke ka bulaka bulungi owai tusooka yidi ye bannange tutandikire ku yidi ddala kuba lunaku lwe tutandikiddeko ebifaananyi nze nali wano ku simu nga nninda bifaananyi gundi yasooka okuba okufuluma ebifaananyi awamu bebekol yabekol ebyabekolu bambi yatabya famire of course era wadde takola ki okusiba kwagaana naye nga yo amateeka g'obusiraamu yabadde atandise osiiba bebekulu ennaku ezimu yazisibye naye buli bakyogera yasibyemu ennaku ezimu yasiba kuba alusa zituuka nezimuna naye biri byali byadda kale tubiveeko naye nga tuba tutunulira quality picture ebifaananyi ebyasinga okunyuma bebekulu kono yatulyamu akendo yabalyamu akendo bebekulu ali strategist omanyi lwaki yategeera nti kuzina ennaku ate ebikintu ekyo rema yakibalaga tukweza ennaku zikuyisaamu ng'oli ku topu ng'osigala oyogerwako bebekulu mbadde ne Simon agamba bebekulu ebifaananyi yabyekubya a week before yidi nti yabyekubya mangu photographer aleme kwekwasa ku lunaku olwo bwakyeditinga era zigenda okuwera 12 bwe bazinira nti sawa yagenda ku gundi nga yeebi byabita yabasookayo bonna asobola trendinga era ng'esawa eyo tewali amweŋŋangamu nga basigadde bajja buzibe ne beekonako ng'ebibye byatambudde dda mwabulamuko omuntu omu yekka which I had nti alabika ali mu rehab tebyagenda bulungi nga biteekeddwa kgenda I think bamuwa freedom nyingi nnyo n'atagikozesa bulungi bamuwa emirembe gye ng'omuvubuka questioningibwa ku studio baagimukwasa buli kimu bwebagala kukolerayo genda bw'oba olaba buli kimu kweganga yagezako compensating akadde kaatamala ng'ali ne muzeeyi naye n'akakozesa bubi so naye ndowooza okuba bamwanguyira from what I heard oba bamwanguyira bambi addewo ng'akomyewo ate ndowooza ne prescriptions banaaba bamuwadde to follow as following kuba bangikola be bavaayo abamu ne badda ku nnumo ate ne baddamu ne bakola ki ebigaana so eyaddako awo hamu hakki zonna wazindaba ezo ngosobola okugatta abajene baca bifaananyi buli omu yagendayo ne bakuba photoshoot n'azipositinga omulundi gumu ate buli omu n'abaana be
abaana ne bifaananyi ng'abaana abakazi batukula abaana batukula so kwegamba ate yakeso ke yakola haki zonna teyaboola naye nze nabirabye leero lwakuba bitrendinze nnyo nkubuulira amazima agagambugwa ebintu bya amu nze nabirabye leero ebyaddala nabirabye leero ebifaananyi bye ge mazima naye ng'obirabye haki zonna yazipositinga n'abaana baabo mbalaba omukyutala yazaala abawala abalongo bagambye oyo ate yagwasingira ddala rem ebyo byafuluma leeti nnyo okusinziira ku bantu bagamba babikuba mangu naye ndowooza owa kamera n'adilayinga n'asooka kuteerako vidiyo nga laba buli muntu ata bamuleka era biba kujja mu budde twandigambye rema bebekulu era twafokasinga nnyo ku bifaananyi naye anti ate nga jjukira byajja leeti naye twabiremezaamu nnyo naye era tebyagira nnyo nga bwe byandize nga budde bukyali naye nasigala nga kati then olweggulo kenzo n'ayagala byonna biyiwemu amazzi n'alangirira officially my personal person tulina n'omwana ye yandibadde nga photoshoot yakolawo vidiyo n'akakasa abali ku comedy store olwaleero muve mu palapasembo simanyi oba simanyi si bituufu biki nakkiriza kyonna kyekirinze ndi ttiimu eri rema nakyuka naye manyi ekyankyusa kibozi twakikolerawo ate gwe yabireeta naye sigenda kyuka obulamu bwange bwonna ngasigadde ku ttiimu wayi ngambye anko naye nakyuka omulundi kati kankubuze nga fala kibozi nakireeta wakinoonyerezaako nga kituufu kikyamu nabadde nejjako beggulo ne mujja mu kamera n'akunyonnyola ng'ali mu byayo atandise obyogera ne muga tweyanza anko ebimu bye nagamba ne muga tweyanza anko n'agamba mpozi kyaliwo ne muga ozo okitegedde nze nabijja ku soosi nange talina soosi ze wabijjako nalina omukulu oyo biki naawe nenkubulya gye twalinya boda tugenda otuukayo nga fenna enviiri za brown twali wala gye twasaaga soosi unansonyiwa naye nze buli kigenda maaso nkiraba naye ebifaananyi bya Rema nabifokasinzeeko nnyo kubanga era yali yatumanyiiza nga yalina otubyome yadde abirinda so yidi bweti bwe yagenze ona nakola bunagamba essaawa yonna ate ebifaananyi ofe kale n'ata baŋŋambye nti omukyala yagambye mu bayimbi basinga okwagala era bawulya balina okuyimba ku mukolo gwe Rema ate temutumanyira nnyo anti kati rabayo kiri bwe kiti mpulirizaako ojjukira nga mwakamala otwala omukyala buli mukolo temwatusasulanga ne tuyimba naffe tugenda basasula muyimba tetuli wiringi ife nga twayimbanga ku mikolo gyaffe mwali wiringi okuyimba fe tetuli wiringi tugenda bawa sente zonna ze mwaka ate n'okuyimba mwayimbanga ku mukolo nga waliwo omwami nga tetuliwo fembi bampe buvidiyo nga n'omukyala yaliwo era kisigala tuba tuyimbidde eri kati tujja sobola tujja yimba nga omukyala yaliwo omwami taliwo naye ate ekisinga obukulu yalina ofulumya omukyala kuba ennyimba zisinga okwagala ate oluyimba lwe twagala balinkululira kaliba naawe ebyo ebintu byonna byonna mumale okwesuddiya tetujja biyimbayo tetujja tegeeza ate kati mwe ate mwafunye kasajja ku mutima tetwafunye kasajja ekyo ekintu muli mukukola jjogo lwaki temwayimbanga nga tutudde nze n'omwami lwaki mwayimbanga mwami yekka yaliwo okimanyi ate kati ate we twatuuse tuli mu kwesiibula tulinayo friendly match nkya eyaki Lydia Jasmine versus Eddie Kenzo nkimanyi nina njijjukidde baali bagigambye Brian wali eri ngabo anti kati kankubule naye kati kola bwe bati kati ate njagala Rema Namakula agiyimbe abyonone anti kati nkuyaka yasi mu nsi muno kati kankikubulire kino linda konso bagambye amagezi gawadde Rema gali gamu akole research ku ngoyo omukazi zagenda okwamba ajja gwonoone ajje nga anekanekanya okusinga omugole Rema Namakula tojja tuyambe toyimba omukolo gukyuke ebyeddala webaba baagala Rema Namakula ayimbe mugenda kyawa buli wa mawulire nkuwulira anti ogenda tuukawo wa mawulire nga tetwayogedde ku mukyala nga ffenna twagukoze bwe tuti abakenzo ke yakola ogaana okujja mu gundi ate amuze twali tugenda mugamba kitewali twali tugenda Rema ayambale asukkewo tukyuse naye abayimbi bayimbye ennyo akitwala embu Rema si muyimbi kati ate mu bayimbi aba kategori eyo gwe twasigaza
anti gwe twasigaza nakitwala embu anti kati ekizibu kiri munyumba muyitidde mutima ki sinakwesa mukolo kitiibwa aze kuyimbira bagole nga bulijjo gyagenda abamusasula nagenda n'abayimbira taliiwo leero alina omukolo omulala talina alina omukolo omulala ezo sente zebakuwadde omubayimbi gwe twasigaza e Kampala ayimba emikolo yakutte emikolo mingi kwolwo taliiwo yabadde agenda oyimba bayiweeyo Chosen Becky kati tukole bwe tuti Chosen yajjewa tajjaayo kikyofa oyagala kyankalana na musajja oba oyagala lwemayimbe wa ekituufu kiri nti nze naye babijjeemu dda n'entondo na message ennalabye ate entondo bajjeemu zaaki omukulu yeyeyogeredde ebintu ate nabyo ku message ng'ali mu kulanya yamubuuzizza kati ate Wema wajja okuyimba kitegeeza amulemu namugenda banyiigira ate lwaki abaayo ate nga tusene kusenya ayogera ate lwaki abaayo manyize njagala nnyo kati gundi nedda lwaki abaagira oba oboja openinze kanti yazze bweti oboja openinze oboja openinzeko teddamu kye bakola Lwasa bamusindikira omwana Angel yali amusindikira omwana gwazadde ti mwana we yamutera mu one time view kati Lwasa agenda okubikkula alaga abantu tibanayolaba omwana Angel wagambe ewange ng'ekyabikuka kati kyekyo okitegedde kati gwe bategedde bakutedde mu one time view so kitegedde ekintu ekiriwo mulimu ebintu ebimu nga mujjanyiigira abamawulire tanyiiga omanyi lwaki eyo interview okukolebwa ate even after nagala nekusegi nayogera ebintu ate yandinyiize anti nkuleko ekintu kimu ate no yandibadde nawamukisa nze this time round ndabanga media 80% ebadde kusaidiye simanyi ayagala ebeera against ye kwanze this time round ndaba ekintu kyanjawulo omukko ankonze muleke tanyiiga kyova olaba bambugamba okubuuza ebibuuzo neŋŋamba binaade njagala okubuuza mwayiseewo ishu gye nnina ogiraba zenakohoseka omuguwa n'abantu nakaddiye myaka gigenda gimpulira akawero si ntondo anti okukaddiwa kwemera entondo naye mulimu olaba nga mwesika nnyo twali nekyaliwo ani Lydia Jasmine twali kugenda kati kino kankikunyumize Jasmine ng'ali willing otuwa interview naye ng'amuliko tayagala akole ki kabendera yeyoyo tayagala akole ki akabe interview anti nze omumanyi nga njita nalingira Jasmine nga kati laba nnono leka mbawayo eddakiika zimwe ng'alaba abaana abasinga bonna bakoze ekibavuddeko nti gundi gye twali mu industry eya luli si eyakati buli mwaka abaana bagenda bafuna ekirala ate bakoowa mangu tukoowa mangu twetama mangu omugambo ekyo nakugamba kale jukira ogenda okuddamu okwagala omuzza nga tokyasobola naye nga nze omukolo ngulinze omukolo gwe era sijja yitibwa goge mazima abaana banyumidde mu makanzu kusabira gundi ya kabaka banna birthday gundi toteeka bintu ebyo mugundi gwe leka nkuyambe olaba omukolo ogwo njagala muzeeyi agubeereko lwaki njagala ogubeereko sijja kubeerako omanyi lwaki ofunamu ttiimu buli kimu oba okirabamu negativite sijja kubeerako tukunyumize emunyumize ate nagwe mmanyi atalimba nga kamera teriwo talimba ajja byogera byonna agambe kino nakino nakino then kamera ejja owulira obuzibu buzeeyi kaakati nze obuzibu bwe nafunye buli bumu nti bagera tuuka ekiseera ojja kweditinga edda naawe siri mukweditinga baleteeka kaato obuzibu bwe nafunye omunga nti omukulu bw'amala okukola ebintu ate abava mu kamera n'ayomba then alekera awo okukola interviews omukulu interview yazikooye omanyi interview ebbanga gye tulizabidde omukulu interview yazikoowa actually yazikoowa ate naye nga kituufu omanyi lwaki interview zino oziraba yabadde ayomba mu tetwagenze nga kuyidi nga alya n'abantu be yakuyita kinyi yagamba gundi lwaki tiyabayise yali alina obbayita amubeerako yakuyita anti kati kyekyo kira kibuuzo kye eyo gundi ani waffe tulina tuli omukola viola wajera ngamba gundi asibudde abagunde gunde mugamba bakuyise mbu tebampise ne mugamba toleeta bifaananyi nze omanya nti
gundi ya ne waliwo abaana balina ebifaananyi tebakuyise tebampise yabateta kwetaaga oba waddeyo bakamera abalala ekyo kirifa naye kuno tewabaddeyo babifaananyi bakamera bamawulire baliyo okakasa ekifaananyi ekitambula nga Kenza akutta omwana oyo omwana gwe bali mugamba mbu wanyamutolo wani si wa mwana wa mawulire gwe bamisleading ne bagamba mwana wa gundi mwana wa mawulire bageze okulanya batwala n'abaana family zaabwe tegenze na family yagenze nga wona atambula n'omwana obikoze bitya ku mukolo gundi n'akola ki andeka kanda abo omwana yaliwa bagenze n'abaana bamwe babayimbi okulya yidi sagala kugera ku baana b'abantu naye nga waliyo abaana b'amawulire okitegeera genda kukiddako ebyo bavuddeko be bamanyi baba tebakuyise naye nange baba tebampisisigenda ekirala kyazze ewaani Zari ne Shakibwe bayise ani Ibula n'akola footage Ibula n'ansonyiwa kankyogere Ibula n'akola footage n'akola interview n'apostinga after postinga nayagala atogiwa oli enkeera namugamba nkwe interview ate nga yagimusabye ku lunaku lwennyini n'oginnyima naawo kimbanyi pongikola mawulire mangi gataba mangi bofaaki mangi kati kyekyo era nkubulizawo bakuyisa tebampise gireke mwana yangambye ono producer nga mukambwe oma tugende ku kirala linda konna akatuge njagala okumbuulirako munnaye gwa wakolako ku Brand White edda yakomyewo ali ku Serena kati kiriza byange anti munayi nze nakomye kumulaba nga wakasuku akakadde yamwadde akakadde era nga obimanyi tibiba bya vidiyo era yakamwokyeza akakadde anko kuku gwe mba nkubira mpe ku ssente bamwokyeza akakadde era ekiro ekyo kyennyini wamala omwokya akakadde n'ayingirirawo ebbaala n'azinywa napositinga ng'azikutte eccupa ennene zokka naye nga baŋŋamba bino okufuluma mbu nno akomyewo mbu yali yakomawo mabegako emboozi nange nagiwulira mbu yali yakomawo ko bikoze bitya naye nze ŋŋamba kino ekiri ofisio kye nalabye anti era anti kati amaaso gaffe gaba galina okuyitamuko okusinga g'omuntu akola kyakulaba nawulira mbu yali yakomawo ko emabega speak apartments nga waasula kati ndowooza ate oŋŋamba nti yazze ku Serena ndowooza yakirangiridde official nti yakomyewo kwe kuddawa ku Serena ne mu interview ya Uncle Kuku alina walagira Serena naye njakka kulaga ne mu interview ye wano yabadde atambuza tosobola kubeera ku speak apartment TV nezibeera ziriko ekigambo Serena Hotel kituufu tebakwatagana Serena ne gundi byanjawulo oli ku speak apartment Sudiru Serena naye nakubidde Uncle Kasupu ne mugamba Uncle Kuku wampa interview ku musajjawo leero yakomeddewo ddala kalo ayagala kumbuuza ki namugamba Uncle Kuku yagaja simanyi alina omusajja kukola editing ekiro nga interview ena nti na subscribing nkebera ngendola Brand White bikinyigamu kumbe Uncle wedda alina omusajja kyova wedda ali mu kumvuzaabuza ne yakomyewo nawulidde mbu agenda kuddamu okuspendinga still so simanyi oba mu the previous spending lessons yaziyiga nga Serena yiyo akwamadde entambuza naye njirabiro okuona agakani oli Sudiru baba tebasobola teka kuddira TV zoli naziteekako amukuba n'emiggo kyekiringa osanga NTV nga bataddeyo logo ya NBS wansi oba wemudde oli mulalu otyo yakomyewo simanyi oba mu previous episode gye yaliwo alina lessons yayigamu kuba kati ono agiramu episodes kati kyetutegedde anti kyekugambira ati era osobola okuba nga gundi episode eyasooka eyagundi emutewagira abana olaba eyokubiri eno lyo wendi wooli naye anti lessons oba yayiga muri lessons oyinza ogamba wooli naye ate n'otabaawo mu action nyinza obutabaawo mu action nze n'olaba tetomanyi naye kaakati nze abuganga tansula ku nkonge njagala kumwetegereza nnyo luli naliwo ne actions ezimu naziriwo nazirimu abamawulire ne mumanyira omusajja ne mukola we muti ngaafunye ebizibu kati leero buno obudde bwa kiwulira ati kugamba simanyi oba yayigamu
banne bennyini be yasembeza abasinga be basinga omuleetera obuzibu ate era be baleetanga information naye mulaba yasooka n'abagoba naye mwana party tu nina abantu be naali yagadde abeererewo King Mike nali nayegadde Brian White abeerewo King Mike mu ngeri yonna amusembeza omanyi lwaki abeerewo ne Kasuku mu mbeera yonna yali enfa buli omu ng'amukuba abo abantu abiri bagenda ne bamulambula ng'era be bamubeerako ne bamuwa what next ne bamuwa what next ne gundi Alex Muhangi Alex nagira nze nalaba Alex Muhangi nalaba Michael nalaba Kasuku yeah ne gundi Shuapo sure nali bangambye already ku kidokwali bangambye already kwali kuliko Shuapo kuliko Fiki na Fiki na Kasimumanyi omumanyi wa masimu yaberanga nakasawo wano oyo omwana yali oyo nyeri omusajja oyo nti yaberanga ne miliyoni nga 10 wano naye nga talowooza kuyitamu nga yatuwa nali sinnajja naye nga muwulira kuliko Fiki kuliko Shuapo ne gundi amulanga nnyo Jubilije Junior Shafiki simanyi fooni biki era Ivy yalinga yatunda za iPhone ezo ze baagabanga ku podium kati yazze yakomyewo what next podium ekomawo oba abayimbi nga bamuyisa bubi anadda podium anti podium asobola okuzza podium yali yaba tino podium yerabirira muntu wa bulijjo ng'abayimbi bali okuhypinga yes nga basasulwanga mulimu naye nga akulabirira muntu wa bulijjo kwanza ejjuka twagenda kiyali Arua emmundu gye yatokota ekiro kyonna yali azze kuyamba abantu ba bulijjo abatwalira enkumbi biki buli balo biki byonna ebyokukozesa so podium was to help mwanayinchi so siku abayimbi baliko nga bakozi era balinga basasulwa nga abakozi kitegeera so podium ekomawo kibuzo kike aina press conference next week okay moyo week mulimu press conference munakweze 3 esooka enjiji sajja azungira gye batampise bwana azikola emirundi 10 nga sikubitwa simu ati awolanga era mbadde ndya awo nadda era mbadde ndya nga taliiwo nja kulya bye mbadde ndya nga si kyazungira wantu funira ekyo nesinga saagenza naye nga kyekituufu gwokulikayo yonna gy'obadde abantu abadde bakkeberako ng'oli eyo ayambe ne ku mugagga Lwasa mugagga munne olaba sente zeyaze nazo Lwasa azirira mu weekend nedda Lwasa kyasinga okwagala kununula kizimbe kye ekya miliyoni 7 omukulu yaze na mmeka simanze yaze nazo kitegeera nti nkugambye zaalina Lwasa mu wiiki emu abazimazeewo zaalinayo kuba kati bwasasulako ekizimbe nazza ne bakazi be nakola interview nangamba wazifunira kyasooka okuleeta mukazi nakyera ne mu nnyumba abeeramu bwomu bali bakozi nedda bakozi nze akugamba nagende wa Lwasa tonja samira bakozi kwata byange ate kwata ebyo nga nze kenyina bakuwaki bokolera bakozi abali mu nnyumba bakuwaki bokolera bantu bakuwaki bakozi ate okumanya ne Lwasa yagamba namubuuza ate namubuuza na mu kamera ne mubuuza ate oyo nagamba nange nakera ku makya nga mulaba osimanyi yamundeetera naye kati yabeesabeesa oyo ye Lwasa ne mugamba naye kakati sente wezikomawo beerako ne discipline abakazi beesonyiwe adde ku basajja bano muliriza sente ewuma nga temuli mukazi akubira president emiranga president yabitu byawulira kadogo byayagala okukola byapulaningira sente byanjawulo nnyo ku bye baagala bamukole bwe bulamu bwe dayasi buli musajja yenna TV yagitunda omwana yagamba Gulunedi yarabye ebiwooma naye ekituufu kati lwaki tomuleka n'afuna abakazi omusajja yatunda TV teyagitunda TV bagibba naze muna nkimubuuza n'omubuuza ekyo ekibuuzo TV bagibba omuntu yakonda alina akadinisa wakulaga we yayita ne bamenya ne babba TV yokka sigala ne babireka byonna balondamu TV omanyi kyansesa yaŋŋamba embwa yajja newa poliisi nejja byonna nebintunulirawo ebyo nga kitegeeza leka TV eyajja
embwa we kutunuli ojesa kunyiriza mubbi ate netunulira nnyini kuba yagamba nali njagala waba mutabani wange yagibye bamusibe bawasibe nga saagala TV yange embwa we byajja nawe bantunulira butunulizibwe bati n'omusirikale baga bagende embwa yandibadde ekwata ate omugagga negufulumya kitegeezebwa omukulu emwe olaba embeera kati yabadde ku kitanda yakadde ewaka bwagendeddeyo pressure zimukuba na one thing nze nagendayo siwezeza weeks esatu era nagendayo nga previous day abadde ava ku kitanda pressure zamukubye naye gavumenti emuyambe bwe bamuwa omuyamba kituufu bamuwa omuntu omuyamba ku makya oregulo president n'amukyusa office no era naye kyeyagamba president wandipadde omuntu gogenda okufana naye at least week nenzituunka naye gwompoti omuntu ku makya ate oregulo n'omukyusa office bamuyambe omusajja bwe bazza mu kifo ky'oli nga ye tabimanyi awo gamba tukoze tuti lwasa naye nze gavumenti naliyagadde lwasa emuyambe omanyi abagagga beetagisa mu society abagagga kadoogo yaliko mugunda yali mu struggle nabo kadoogo amuyambire ddala Kim Swag bad black I'm happy nti we did an impact somewhere nti these people basobola okwogerezeganya wadde waliwo ayagala okuyingira mu story agisomole naye abaana abo anyway kasitaffe twakola nalaba Kim Swag minze naye twali tetwogerangako we've never been friends tetwogerangako ne TV na second naye nga basinga mukwano gye njogeddeko ko nabo namusanga mu kusabira Humphrey rest in peace ne mugamba Uncle Kim oli otya ne munyonyola gunanga ankumanyi nali nkulabyeko social media konzeti ne mugana ye wali tetukolayoko interview nambuuza interview egenda kukwata ku ki nga ndudde abadde amaze emyaka 6 nga yeesonyiwa amawulire ambuuza interview egenda kukwata ku ki nemugana interview eno ebintu bingi omukyala abyogedde naye abantu beetaaga okuwulira ki saidiyo nze era nalaba comments ku video yange abantu bagamba bad black akyagenda omukola I was surprised as postinga mugamba ekusonyiye bade manyogeda kumpayo omanyi dayasi byetunyumize ebbali ntakozemu bwe nti byetunyumize ebbali birekeye Snapchat mbuno yatera ku Snapchat nti Kim nkoze eki nange nali manyi kyagenda omukola nali manyi kyagenda omukola naye ate kyeyakola yenga noonya kaliwo yayisaamu eggaali ebintu ebimu birekeye kakati twetuli timu black oli timu black oli timu Kim ndi timu kukolera abantu wambuza wakuba kuwaki leero kweno kankole ku bantu balina kye bampa kweno nze ndi timu Kim naawe nze ate omuntu ansembeza omuntu nantwala n'ewaka bagenda okuma kino ate nze nkoze eki nze nakolera abantu era impact twagikola neebeerawo ne bakola ki ne baddiŋŋana era ne bamusuubiza omwana agenda mulabako obutali musango naye mu bintu Kim bye yanyumya emboozi gye nanumya ne Kim ye yapangira SK Mbuga Vivian kyokka ng'ate Kim mpuliriza nzija ng'ate Kim yali manager wa Leila Kayondo Leila Kayondo agoba Kim kyekimugobya kwati yakyalimu ekyagobya Kim kuddira n'atwala omugagga Leila Kayondo gyali anywera omwenge bali baagala ku mmotoka anti ng'emmotoka oli abagamba nzijaze naye ng'akyanywa bote ezisembayo Kim mu kumanyayo yakwata mugagga ng'akola ki ng'amutwalayo kwana enono era yali omugagga wani wa nono yali mukozi bamupangisa kulabirira Leila anti ani yali asasula Kim anti ekyali kisasuza Kim kulabirira Leila anti ani yali amusasula si kumuloopa anti ani yali asasula Kim gundi SK Mbuga kati mukama wagambye gwenda kusasulira okukuuma ali wangamba otya kwagwamu waliwo solo muga asimanyi leero saturday naye leero ndaba wano naawe yamugamba ngolede yamugambye ayogedde naye agenda leeta emmotoka naye oli neyeekunya nkuleeta emmotoka teyamugambako nti mmanyiiko gyali
okwetumiikiriza okwo kwe kwagobya Kiiru. Ani yagoba Kiiru? Laira. Bali mu motoka bali ne guni esikemu nga message nejja gwe mbwa gwe todda nkugobye oye mukama wange bangobye nti ate kuwadde omulimu omulala kati labirirazi nagufuna guli ye yagumwa mugufuna nga mukwano gwa Saamu nnyo ate Saamu Kasa manager wa Saamu kati ate nga muganda wa Vivian kati Vivian ali Sweden alina afuna diiru diiru nga alina diiru otyo omanyi ndagala bugaji bimubuuzaawo kubategerayo jja bimubuuza omutima munene kugadasi ekyo kireke kuba ono omukazi yaleeta diiru yaleeta omusajja ebirerembe tetugendayo n'aleeta diiru kati ye mukuleeta diiru oli yamugamba mugagga ki ko yinza omugagga mulina solo gituulamu gikola netuuka naye ate ndowooza Vivian ne Sam baali bamukwano okuva dda omanyi lwaki nkugamba bwentyo ne Kim baali ba friends engeri gyali muki mukwano gwa Sam kuba agamba bwe yali mukomera nga yagala okubba omwana ku Black yali ayagala mutwalira Vivian amulabirire nga ne Vivian sinamumanya naye nga ne Vivian akkiriza kuba kano baali bamutwala nga muganda waabwe ate buviri kikyandikoze nkyandikoze naye Black byandi ate otalo baatuwonya luwonya omwana wa mubbembe omutwala sisi second born ewa Black owaye second ewa Kim ye second born kwa Kim alina abaana basatu alina basatu buli omu ne maama tekiremerako ogasemuna kyabwerere tugende babikolanga si Kim yasoose omwana yansoosoterera Leira neŋŋamba oke kati munnange bw'agenda okumuwa diiru bw'atyo nga diiru eyo kati bino teyabigenda mu details naye diiru eyo nagitegerako lwaki baafumira diiru yali erimu okubeera tetuli ki bafumbo era embaga yagitegeka Kim nani Owoori bwe baategeka naye embaga egenda okubeerawo nga bano baawukanye era mbuga nani n'omukyala Vivian ne Kimu jukira baawukana mu kwawukana kuno gundi agamba banama okwetaasa ku musajja ng'amuli bubi agamba mbuga ayagala kunzita kati ekyo kyora nali nkiremeddeko ogamba otya nti omuntu gwe mbadde mukolagana naye yali ayagala kutta n'agamba waliwo obwali obutali bumativu nti alabika nti Kim yakola bingi naye ng'afuna kitono ate ng'amanyi bingi okuvaayo yeekubira endulu nti bannanga omugagga omutwe kwi asobola osigala nga ki mulamu gamba nti mulamu yanagwe tunamala ntugenda kuli bengi kyoli mugeza kukola otyo zensikiriza so I got so interested nga gundi Kim yayogera nga buli kimu obulabira akijja ku mutima nga buli kimu kyayogera so Vivian ono ye yagatta Vivian na mugagga kutula ddiiru kati mu nteeseganya ya ddiiru yalimu olwokuba nti ddiiru yali nnene omukulu n'agamba ekyembaga ekyo tukimalanga naawe okukola ki nekijja nga kizze nti era agamba Laira yanyiiga yakitegera luvannyuma nti ye teyaleeta mbaga yaleeta ddiiru naye nga bavumyani Kim ebinnya ebyo okumanya baamuvuma nti yavugako mbuga alina we yamuweranga emmotoka ze ng'azivuga kati nga yalina pajero bbiri zita pajero ekika ky'emmotoka kyali kyekimu nga bibiri oba ziringa Prabas naye nga zino ziringa akayumba yazirina bbiri kati ng'emu Leira yagivuga akabokisi ng'emu Leira yagivuga kati ate omugaga n'akwata emu n'agiwa Kim agivuga Leira aba afuluma mbu Venom bw'ati agenda okulaba nga Kim ayingirawo mu motoka n'agipaakinga mu maaso ga Kim n'avaamu n'akubira omugaga
sijja vuga motoka yemu ne Kim javuga agivuga atya gimujjeeko kati naye nga juka they were friends era le recommendinga Kim wani bamuwa omulimu n'ebintu bibiri kupangira musajja we mukazi mulala teyakupangira yaleeta ddiiru lindako nze okimanyi nina omuntu gwe nali ndeeteddeko ddiiru masengeraawo actually teyali ddiiru twalina ebintu byetwagala okukola nendeetera omuntu omu nengamba ono ajja kisobola nendeeta omukazi nengamba ono omusajja ono ajja kisobola kati beezaalamu omwana saleeta kupanga bufumbo oba si kyoleese baba balagwe bagamba feno wano wawe tuli taba kuba kalo tetwandibaddewo katonda bayakitegeka bwatyo andi kati goba katonda waabwe essaawa eyo kati nkyekyaluuma Leira nze nakuleeta ku mutto ate omutto oguleeseeko atutte ebyange yali aleeta ddiiru egenda obabeezaawo obulamu bwabwe bwonna ate bazze mbwavu anti yolaba yavaamu anti Leira empina ezitandika pwapwa mawulire gaago poliisi tugenze emmotoka nabatayagiwa amafuta nga tugisanga ku luguudo emmotoka nga tuzisanga ku luguudo era beesoberanga even after kuba baali beeyagala naye nabaali tebabategedde kuba omukazi nayimirira eri waggulu ku fulaati ye n'akuba akapaata k'omusajja nga yambuka ekifaananyi naga wuuyo ajja kati ku apaatimenti yange oba mulowooza yafumbirwa tewabirabako bino bya research wano naawe mu mwaka gumu ebiri emabega esatu Leira we yavangayo n'agamba oba otansindikira zino ssente tetujja kwogera simanyi sindikira sebo omugagga yambuka ono gyasula waggulu ku apaatimenti ono kumbe yategedde eti ajja yayimirira ku madaala bw'ati n'amukuba ekifaananyi mu mutwe omanyire n'agikuba ekifaananyi n'agiteekayo ku Snapchat mwana yamanyika n'akapaata olaba ebiseera ebisinga omuntu gwewasiza gwatadde wakati kitegeeza mbu aba amwagala sometimes ayinza omuwasa nga ye ayina enso okuwasa kwa ddiiru bano kwali kwa ddiiru okuwasa kwa kati kuyinza okuba okuwasa kwabwe kwali kwa ddiiru naye nga si gwe omuntu gwe yali ayagala kuki kati ekyo oba okisuubira okukeera mu makya n'agenda ew'omulala so era yagenda naye kati Kim nze kinasinza osanyukira mu bino byonna Bad Black yasonyiye Kim n'amugamba amusonyiye wabakiriza ensobi ze naye yayogedde ekituufu ekikye naye namaana agamba weba nina kye nnakola nsonyi omuntu yenna yeetonze omusonyi wanga naye kisinziira nkiddamu omanyi waliwo agenda okungamba nze nga tonsonyi wanga kisinziira mukyala munnange kisinziira wamawulire nno kisinziira nine yansinanga yanetako akasigiri n'olumanyi nagobooli y'omu si y'omu oyo wokubiri gwe kati onokwagamba TV ndala nze gwe ngamba wa TV gye nkolera mukwano wa TV ndala naye era wa TV endala noloza mulinako obuzibu obuli awo naye kamanyi sometimes oleka omuntu buli omu leave people to be nange namuleka to be naye ate nekimuluma nnyo ye because ebiseera ebisinga oba olina ekintu ekikulumiriza akisaba yaŋŋamba mukolera bintu ne mugaba sijja kusobola naŋŋamba kale twawule nenkimwanguyiza ne mu blockinga bannange nokola otya kati wemusaba enamba etogina enamba ebeera omuntu gwa blockinze enamba tebula bwe togirina era wakubira obuuza ani ono mukwano nsensinga amaloboozi nze anti baali bakubiddeko yali naawe lwe yakubira nali ne muzeeyi twali kuseena yali naawe teweegamba yali naawe nankubira mwali kubukedde olunaku waliyo press conference ya Sunabeli saateninganko press conference ya Sunabeli tewagiriimu press conference yalina ebifaananyi byayagala kubukedde nakusanga mukimulumu mulimu kati nalina oyo omuzeeyi batwali tugenda kukola ndi kuseena ku madaala nandaba esimu enkubirwa esembeyo simanya mmeka kali nga ndabako 8 na simu eno omutima gagungamba ninga agimanyi sigirire esimu tejja alo jebaleko oli bulungi ndi bulungi nensensengedde bwenuga ndi bize kankuddire naguno gwaka uli bize sinnamuddira sinnafuna buti omwana abikoze wanki omwana ono sente zimutabula sente naye nga akoze bwati batenda kwogera ekikutabula naye neda sikyakoze kulw'abantu nenga awaayi so kakati munnange nze I congratulate Kim Kim yafunyemu actually after 8 years talaba mwana ne kusimu tebamumuwa okitegeera ate nga n'okumulabako yamulabiranga mu kkomera
So omwana ali 12 years right now. Kimanyi ekyo kitegeezaako mumulaba omwana nga wa 6 years. Ekirungi kasita omwana amanyi budadi gyali. Naye yagambye kigenda mubeerera kizibu anti agenda kufuna hard time ocompensatinga time eyo gy'amaze nga talaba omwana wadde ebino maama abadde abikola biki naye omwana ajja kubuuza watryinga kyenkana ki. Atryinze ekimala naye era ajja mugamba natryinga kino nensindika sente nga basaba ku Snapchat so omwana yamusindikanga sente n'azisukumayo ku Snapchat kati azimpereza nkole ki kyokka bye ebiseera bye bamugobera mu nju agezaako okuyamba yatryinga kyalina okukola nekijja bwe kityo ye agamba ekyasinga omulumu omwana ye mugamba mbu bamutunda nowaba gwe nowulira nti taata abira ddala adaba amazzi gayagala muyitamu bwe bati taata w'omwana ayagala mutunda n'okiwulira badi bulaka kati yenze wange tolina gy'omutwala mukwana otukeera kumanya ntukolera ti genda nange kankole ki n'ebyange lakini okulya nti omwana teyakoma kumutunda ate yasooka n'amumuggyako nti ate bwali busungu nedda waliwo yamukozanga ensobi tukkirize waliwo yamukookinganga ebintu bye yabyogeranga ku channel waliwo yamukookinganga otyo muyitiriza okukookinga abantu ne mubakozesa ensobi baani abamawulire mukookinga abantu ebyo teyabyogerera ku internet teyabyogerera ku Snap nedda ssebo oli yamusetinga bunyo n'amugamba baliwo n'obatunda lwaki guli tomuguza maama mukazi nalyoka asumulukuka then oluvannyuma amaze obyogera kwe kugenda ku gundi ku ka video ku manyi interview z'abamawulire nabandabe buli omu nze nkola byange bampume byange buli omu bamupume bibye naye kati awo baye tandise otonya naye era tetujja vaana tunayogera ku Victor Rules ajali ati Victor Rules muyimbi apart from not being with that luck mu bantu Victor Rules muyimbi ayina mukwisa ku nnyimba gyayimba singa y'omu ku betutunuulira no Victor Rules muyimbi omuyimbi gwe bayita gundi unknown nga ndaba nyimbira bulungi naye simanyi ki ekyagaana unknown ayina n'olumba lwe yafulumiza lwe bayita believer ti believer olwabaddemu abayimbi it's a very good concept of a video akitegeera nze simanyi ki ekyagaana naye nga ndaba muyimbi kunze ya Victor Rules muyimbi but I don't know luck ntono koza nze ja kutandika ku kivulu kye bandigambye yakola maiden concert ye agitadde wali si ya pipe ekiri awo tokigattako olukyoyagala otegeeza tugende maaso si ya pipe ekiri awo naye ate era mutapipe ekiri awo si ya pipe ekiri yakolaki yali moderate concert bagitambuliza ku mwana ate naitani yali ku concert bagitambuliza ku Linet Z bamugamba contract basayininga nakirabamu gundi embi anyway bakuba Linet wamawulira naye nze nakirabamu gundi embi manyi saakyagala teyakola Linet nze ya kati neda depends muntu ki kati naye kennyini teyakyagala ng'omuntu kuba contract sibe yali Victor Rules yali ashootinga video nga yasasudde Vixen ani nga basayininze ne contract kuba alina manager kati yebbaawe ovudeko yamuzaalamu omwana yafuna omwami ali serious bazanya filimu byaza bina Uganda Vixen ate ki ategeka sympathies ate munamawulire kati bawe namugamba nedda katutandika okukola ebintu nga biri ki tubikolera ku profession basayininga contract era naawe okumulira enviri wazaawo n'olugwe byali tebikwatana ye yali amanyi video shoot gye bagendako bali ne baagala omuzanyiramu naye agala omukiisingira ku seeto oli kwe kujjawo ki bamusoosa ku photoshoot bamugamba bino ebifaananyi bye tugenda okukozesa ku ki kati agenda okutuuka ku video nga laba colors ate ze bamukozesa wali ndala ne ze bamukubira mu photoshoot ndala n'abagamba alina kyestategeera era contract yagisazaamu video egenda fuluma nga si yalimu era yabagamba weneerabiramu tugenda mu kooti nange manyi bino ebintu teyakitegeera baalwawo nga abagamba nga mbadde manyi video tugishootingira actually n'okulwawo okujja kuba twayomba ne bano nga tugamba nga baluddewo okujja nga yababonyaabonya Linet yamanyi location ndala gye bashootingira video ate bamugamba kujja wala nze kasita nalaba press conference mu group ng'eriko dressing code kino na kino kati Fernando zaali bagala tukozesa ki video sabye sibikola naawe
atudde wali atandise obuziga bwa goonya simanyi I want to marry you simanyi you are my love and only ezo stunts ze sisiru naziko wange video buli kimu ekivula ayagala kitambulizo naye era kyatambulira okwo era ko kyatambula kiri awo anti kati wekiganira waawa gwe babikozeseza abibuuka mu afulumya omugugu gw'ebbaluwa afulumya n'ekivuluze kinnabaayo n'agamba atya tutandika interviews naffe tuzikola before akakasa agamba nze ne ku kivuli esobola kujjayo ne mubuuza lwaki tosobola kujjayo ebyo yakoze byekisulu ayagala ate okwagala era obikolera awo akakasa abantu sisobola omukulu we nakolaki ate ako kenyini olwakwogera ne tukasalamu omuwala yini n'akatambuza tante enyuma mwebulifiza naye oli tazize tabimanyiiko era yagala mukwata naawe yambu anti awaayo kya oyinza kuba kwebyo omukazi ng'oli awo amanyi wali omuwala bamuyita Remy anyway interview naze mbaddeko da simwogera linnya kamugera bamuyita Remy ali awo mugumiivu bulungi oba walaba omwana we twali ku press conference yajja nampita n'angamba Dias tompaddeyo ku ssente afaananamu Winnie Nwagi oyo kati ankubira essimu ku Lwokuna idi yali Rocksat ku Lwokuna hello lwagiraba bwenti mugamba omanyize recordinga mugamba kiri kitya nti wabirabye konze kubabiri ani agudde mu ttooyi manyi ali abeera ne Victor Ruza ate abeera ne King Sa nti tunalaba ku video za gundi Victor Ruz konze bano abaana babolokoso w'abayimbi bagenze ne bateekayo video Victor Ruz ng'ali ne Patricia ne mugano okubuli ebadde simanyi ankubira alinga ambuulira ng'andike nange ozinoonya obanze ku sting ne mugana sinaziraba naye gundi nanga bambi basobola njala bagijjeyo biki ne mugamba waaba agitaddeyo era ne mu voice note mu ekiri nga njogera ne mugamba waaba agitaddeyo let the thing be kibale kiveewo kubanga ogamba mbu naagitaddeyo already abantu bagijjeeyo dda era nedda kati tugitakirizeko ebe ku source mungambireko ayagala sente meka tuzimuwe n'endala z'ayina tukole ki azisangula ne meziteekayo ne mugamba naye kati omutima gunkubira ne mubuuza ezino video baazijjeewa kati nze okumanya omwana nze simugobererako ntive na seke nze nali simanyi tesimu baali bagibbye ngamba bamubbyeko essimu ne mugamba bamubbyeko essimu video ne bazitambuza ne mugamba bamubbyeko essimu batya nga naye essimu twagirabye awe nabuukira ne mubuuza mwagirabye mutya nangamba twayise mu babbi ne baloketinga oyo omubbi essimu ne tugifuna nga ne woomanyi eyagituwadde yagibba mulala neyagituleetedde mulala kati ne mubuuza omubbi yasaplayinga vidiyo ezo nangamba ye naye nyamba ofunyeeko awaaki owa wolokoso w'abayimbi nga nange wolokoso emanaging bw'abantu bana bonna bamanyi nga nnoonyaamu omwangu nga mukubira mugamba mugundi ekintu kino kiri bwekiti ne bwekiti naye asize nagitaddeyo ngambuli yagitaddeyo saagala bareviringa manyi gundi yeyagitaddeyo konze katukoze tutyo gijjayo wano baagala kugaba kasente n'agamba baagala gaba kasente ate nga tulina n'endala 3 weda gayasinkano 3 boze walwazi kusindikidde 3 nga nkubira omuwala kati oli yaŋŋamba wano nga nange nkuba essimu nga mugamba wano nga ngamba kanjogere ne ttiimu teyanzirira nkubira owa wolokoso mubuuza waayi wana limba wadde n'ennamba ye mugamba owaayi ate okiti gundi abantu bakubide direct kibinaga waliwo nsindikidde wano message naye nga profile ye eriko ki kifaananyi kya Victor Rose naye akomye ku high sinnamuddamu nga mugamba wabakubira bakomyewo ewaabwe ko ye nti kale nga nziramu nga kati ye nga nkubira nga bano abantu tebankubira ne mugamba kati oli ne musinga mese ne mugamba owaaye nga tonyega kikimu kivuddeko teyanziramu kumbe ye yali ayagala
nkubira endowooza olimba alage nti nga bali ku panic oli byonna abite mu ddakiika 3 nga nvudde kweyo essimu n'okulaba nga mbwetaddeyo zonna zitandise kati ndowooza bo they used me to confirm that these people really have the videos bazifunye abe batuufu bazirina neneebuuza omubbi eyalina ennamba z'abamawulire nalanko saturatinga vidiyo atyo omanyi ekintu ekintamya osobola kuba nga omanyi omuntu omwo nze nagamba yo stand ati wuliriza bali bafuna omuntu ali random n'agiteeka ku peegi ye abantu ne bagijja okwo twali tusobola okukkiriza nti yese simu bagibye olina abikola ki naye zisindikira abamawulire direct omanyi lwaki naye sijja kukkiriza vidiyo ezo zanfuluma nga leero omuntu yavayo n'akola disclaimer unansonyi wesimu yange bagibye bikoze bitya biki ekitegeera ne kiggwa after ndowooza mba ndi mu meeting ku makya omwana omwajeta agamba kalwa simu yabuli mugamba nze nakuwa stansi z'ekisiro stanti ya kito ko si gwe gusoose nga bintu ebigenda ofuluma si ku oyo muyimbi naye ku bayimbi ab'enjawulo nga birina ebintu bye bagenda okuta ne batandika okukola essimu yange bakoze eki bagibye ne ngamba kati bagibye so n'ezaffe bazibbanga so leyo kompyuta netugigoba netugamba talina kyegattako wayitawo ndowooza ennaku bbiri ng'eri eganye okukola oba nnaku bbiri oba lwali lumu ovidiyo ne butambula kati buli omu n'atandika opanikinga kati nze atajjukira ndowooza namawulire nkuze ekitegeera nga bapanikinga ki olabye obuvidiyo bawulire ne mugamba mbulabye nasola ejja kkola wategera tejja because nakimanya omuvubuka ali ku stanti agala taluyimba era emabegakawo yavayo n'agamba munansonyi wasigenda kuyimba ku yidi n'oluyimba ndwongezaayo sikyalutadde kati omanyi lwaki kati omuntu yenna aludde mawulire amanya ono kyakoze batawo kuba bano bali bafunye obutakkanya bo nga babiri yo omuvubuka n'omuwala batawo kuba bali bafunye obutakkanya before naye ate oleka Victor naye nga yeeyisaamu ng'olukazikazi oba omukazikazi ezo vidiyo bali muzitu waliwo n'endala nga ziri black and white zebata kyenkubugamba kikino ebyo bividiyo webityo bakazi batera obbikuuma ekitegeera Victor anytime omusajja you moving on ngo video okozesa obutereka bwaki anti kati amanye byabayi mu lukazikazi ava mu mbuno olwokuba mbune byabayindi but in my senses it doesn't work out era tekyakoze it doesn't add up tekyakoze era actually Patricia nga we yasirise ndowooza asirikire ddala ate Twitter yenge yabadde esabula nayogeddeko ne kampu ya Patu ebintu ebyafuluma Patu yagibwako essimu bagimujjako ticha yabadde atambulanga n'essimu ya Patu ng'ate Victor Ruiz wakubanga Patu nga ticha yamukwata ate ng'essimu teriiko ate Victor Ruiz nkugambye bano bino ebintu bigenda ofuluma nga bateeka okuba bano balinamu obutakkanya bubiri ono Victor ate ebintu bino kulumya ani naye ng'ate ayagalanira atrendingireko ate oluyimba naye ate nga terugenda kukola omanyi kigenda trendingayo wiiki emu tukuveeko tugende ku kirala ekitegeera mulimu abantu emu nga balina kukula bukozi kati ticha nga essimu ya Patu yagina yenga nasimu teriiko natuukako n'ewaka ticha yali alina gy'agenze nakawa yali agenze nakawuka Patu nga gyali yali eyo mu nnyumba okitegeera ne ngamba ticha kataliwo kankiko ki kankite kuba nali olwedde njogera nani ne ticha kati ticha actually ticha yabukeyo n'amanya muvubuka yatadde vidiyo zino before pena tetunabuka ticha yategeera omuvubuka yatadde. Let me ask you. Let me make this clear. Some people come into other people's lives nga ekigendererwa kyabwe at one time okubakozesa we bali nnyo kati kyekyaliwo so Victor Ruiz yajja mu bulamu bw'ono omwana kumukozesa kitegeera kati n'omuntu obadde postinga gundi ex obadde trending Patricia number 1 Patricia page ze neza Facebook zirimu omuntu ng'abayimbi wano ene n'abamuli babikola nga waliwo omuntu alinako access nange nyindako access nchara kiraba ndowooza Lydia Jasmine bwe nakyako yali alina ogundi eyo waliwo omulala alina access ku page naye nga tukozesa ki egundi yemu Patricia si yabadde postinga na omuvubuka abadde postinga ebyekisiru oba yali paid by another camp bamutegera kubanga omanyi lwaki ngamba bwetyo nti if these people bagwako mu love already Patricia omugamba mbuno this posting alina postingira oli asobola okusasula n'agamba kama nze natuukako n'esaana enkuya ticha ne mugana ticha Patricia bya postinga kwa yasoka ekiri ekyo ngobudde bucha nga lunaku luyiseemu nga kabidia kwa saturatinga ya posting olumba lwa Juliana na postinga mu lyrics ezimu kwa kubira simu ne ngamba ticha
oba Pat tagenda kwogera kya kimupostinza lwaki abeera esimu siya wangambe siyakola ki siyagina nangamba kalu Pat siya postinga nimugamba teacher tekera ku kimbo Pat siya postinga kwanza ndi wa mawuli njagala manya what next no muntu ali eyo yalaba page za Pat nagamba asiya postinga bikoze bitya nimuga nenda tegera nti asiya postinga nali bisana nali ngenze kola bafana wali interview bafana ku Dr. Proper kati banja teacher nankubira nangamba ate kiri ku X okiraba nemuga ku X simu yange je nkoza tali ku X ku X siriyo nembuza okayondo Brian gotambula na kwa ya ina iPhone tumanya juko esa babiri bikibiki ngendo labe kiri ku X nga trending number ninga trending ku ki adamu abantu ebigambo trending ngo trending ati ekyo nagamba teacher nemugamba teacher umwana bina abipostinga alimba mumujemu access ngagamba mwali badenja ngampostinga msajja bichi kakisi koka lelele ngandaba ono si Patricia nganaye kanyini wobera wobisoma omanya Pat siyakola si Patricia nengamba lati cyane cyaso abantu bakimanya ngeri yatambula nyine ba TikTok ate bayina empisa ezenjawulo balowooza nengamba teacher abasole mwagala tujite omuvubuka mu mujje mukundi nga teacher anonyengeri gya mujja mwaka kige nemuga kubira Roni yone gwe yazina bazinanga naye wa IT ne sound gundi wabwe yate wa IT nnyo era yatera no bakwata ku videos zateeka ku net namujja kwe kusirika nemuvubuka kye yakoze omwana anika tulwa cyangwa nti alinzo kwa yali asudwa kampo eri kuberi kampo litwa tujibuze kati atono wasigala nga alemezaamu kitegeza n'obuko leda asigala atwendi nene kampo era kye gigambe yate ebintu ebyo gigambe ebintu bibiri yimba kye kisooka omanyi olaba abamawulire bano n'oluyimba longa lunatambula zitambula zokka noba tokoze zo stanti za mulimu kale kola stanti etegerekeka mulimu stanti zenda banga za kisiru kati yo stanti yali ya kisiru nnyo waliwo stanti endala yakolebwa mulembe gwali gwa Abdumulasa nenda akayingira mu mawulire Abdumulasa ali okalimba olimba simanya span elemedde mu nati bikoze bicha ayino limbalo yayimba njijukira nagenda nali waliwo ekivulu kyali Lugogaawo namusanga bisale byo nali ndi mu intern nali ku BBS nali mu intern ndyoke musanga awo nga ayino limba yakola simanya abano yayagadde mukazi wange ebikoze bicha nebere bichi nakubola oluyimba yeyo sole je ngamba lyo kakubestamere balikaga mtino mukazi wa Abdumulasa alemedde bayiremedde muno omusajja omwe kati to start bwirako nesabi wa matu kitufu yakola yakoma oluyimba lwe wakati waliwo stand endala yali ya muyimbi omu nyinza okutamogera linnya Yesu leddalu nebagamba atanso lya kasasa bikoze bicha kamera nezimutambulirako nafulumya oluyimba olulala kati waliwo ne yalaneke weyatambuliza yegiza omusawo eti atambula kumenya bikoze bicha mulimu stansi ezimu mwana jangu taata kyo sijja kyogera leero sijja kikuyambako jangu sebo kinene ogambye laneke akoza kyo so mulimu stansi ezimu ngozireka mulimu abaana basobola okutuula ne bakola stand mulimu ddala abamawulire mulimu omwana akola stand otegedde mu stand naye nga stand naye kuyisaawo wazivaamu naye wazikola zonna zikola nakola bazalinga 3 naye nga zonna bona babuukanga luvannyuma nnyo nga nekyetwagala okuyisaawo kiyiseewo naye nazivaako kati oluyimba olulaba lwagenda ofulumya akali yalwongeddeyo yatidde yalwongeddeyo agenda tuuka oluuta nga tetukyayagala mmanya twamuvinze dda on kwana bino bigenze biweddemu tumugatte muzi kimeeme kimeeme w'embuzi tumugatte mu mbuzi nze wanda madayasi wanda naye kati nze sikola Victor bye mazima nange kati nze no baŋŋambako okumuinterviewinga bo bennyini kampi yawe yankubirako mu interviewing nga tanabakola ki babiyita batya atanabakola concert abana bachosen back nga balabika bulungi n'omwana bamu alina ekizibu asiza mwaka akantu ebyadala omukulu bwatyo bamuteekako nga olaba oxygen mwasiza kuva dda sorry ono omuto yali mumu omuto yafaanana kitaawe era gyoba yapostinga ekyo I beg every parent to pray for my son yapostinga dda kalabye leero tugeze
Tugezezzaako naye biganye bantu bange nsula nkaaba nsula ntunda wakulabirira nnyo asiza alayika ayina oba ndowooza ekintu kiri wano asiza mu mwaka akantu kyolerere bano sibula bannange nzirina bagamba ekigambo kimu bwekiti woli for stunts gambe nabivaamu kati nkolamu olegaalaali ani gambe nazivaamu ebyaddala nazivaamu nze ekisinga obukulu mu byonna tuwagire nnyo Rema tuwagire nnyo Kenzo bano bayimbi ba Uganda bayimbi ba ggwanga that business or that BS gye mukola ne mutandika okubakuubaganya bwe muti nze ndimugo kikiukaya naki bachadda ku bye twasookeddeho no I'm just telling abantu nze ndi concluding oyeyagala ebyonoonese bambi abantu bano mbawagire jjukira mubawagira buli omu alina balina ekibagatta so I will recommend bwe banga Rema bakwada accent akawera gosing ku mbaga ya Nyamukenzo okitegeera va ku muzindaalo ngubuddeko ku mbaga ya kwanjula kwa Nyamukenzo ate gwe bafulumya n'omuyimbi kuba akasente kaba kagenda kulabirira ani tujjukire akasente ako ebintu bino birimu bwomu akasente ako kakupeetaaga omukulu okitegeera so ekyo kyogera owesesa kinyumira so bambi kyo kigende bwe kyo wabaddeko nezabafana ali bulungi munoonya nno mwagala kudengesirwe naye yakulaba nga mutuuseeko tujja kwogera muko so mbadde nze Climax mbagambe ennaku zonna nga nazogaye Monday eba pizza olunaku olwokubiri live band olunaku olwokusatu tubeera ku Jackies nga tukuba silent disco olunaku olwokuna babeerayo ki olwokuna mba ku Climax nga ndya mmere ngulya mmere then olunaku olwokutaano ebeera pool party Saturday ndongo kakundiri Sunday kabia kawo more Sunday wanno wamanga kumaliriza muli deep people to be Rema namakula mumuleke yafumbira mumujje mu bino ebintu yamuvinga on enda gyagenda mukyala mufumbo azaddeyo n'omwana mukyamugeraageranya era n'eno gye yava oli yamuvinga on ati yamuvinga on lwaki okuzaala kwa bano mukutambulizaako oli kutambulizaako ate lwaki buli kimu bibiri nnene munnama mumuleke leave people to be nalali akantu kakenzo kayogedde comedy store omwana n'akazza wali n'ateeka wano Kenzo n'ateekawo amuza ebibeera byenjogerako amuza ebigambo Kenzo yayogedde my person because ebitya yabyogera ku mukolo anti nakoze bwe nti nenga neba n'abaana linako gundi yabyogera amuza yabyogera kati gwe n'okumala otya nemaliza nga Kenzo akopa amuza nemaliza nga ngamba amuza mumuleke ne Rema mumuleke gyali sebo Kenzo akopa amuza gwe kyo walabyemu woyogedde ogambye mbuno oli yakoogera ku mukolo omukolo gwa 2019 tuli mu 2024 ne wakoogera niba nango bafollowinga otyo bamaze emyaka emeka twegamba ye Kenzo buli kimu akopa mukopi Sadaka Federation kazo oyinza obutalya mukube ng'okimanyi gwogambye nti mukopi copycat kati lwaki mwajeyo ka video munnaye ngalaba ku Facebook abana Facebook batuulako wamu tebatuula naye Kenzo yabamanyira amanye omuyimbi bamukuma n'akukesa n'aguba kukesa n'aguba kati yaguba yaguba kati ne bebaza ne bakola ki yaguba naye nga akasente ka Federation kaze onatera ogaba nti bagambye ne umayegasi kati mukoze mutya mu steam singi andi kakati kye baakoze nti bwe bagenda eringa lina kugaa nti buli baasaba ebifo nalaba Kenzo ne Singa bekwata mu ngalo kati ku board of trustees aba UNCC sede gye zisookera ne baddira ne beegabanyamu ne babateekayo okwabadde Kamiliyoni okwabadde Bebekul okwabadde Lilian Mbabazi okwabadde Fina Mugerwa okwabadde Hannington Bujingo nani omulala Fan Factory kati agira abakoba gundi abana mu kusanya film biki
so ne babateeka ku board of trustee eya UNCC nti basobole following ekintu kyabwe bulungi tuleme kugamba nti ate Ojeda aziridde ate gundi okera okitegeera so ebyo byonna tukole ki nga mu bungeri akasente kasobola era bayita Kenzo Ojeda badde chairman so mu buli ngeri yonna nti basobole okuba nga basobola following akasente kaabwe kajje jjukira abatwala eri mu gundi omu kuba batwala abadde mu ndongo okitegeera ate n'omukulu naliko n'omukulu Peace Mutuuze mabega kaawo nga tulina press conference gye yaliko eya arts ya UNESCO bali mu kulwana ku firimu department gijjayo mu ICT bagireete mu genda watalina kyekolayo so katusuubire omanye ebiseera ebisinga Shede minister yalagawa wa art Udaman buuza eri bamutwala akagudde yasoose naddayo ku ground mukyala akomawo alaba ebintu byaleka akoze babibyonooneka kati noono alina okwambala gambuts ne gloves n'agenda wali mu kiyembe n'agulayo peya naddayo naye ate yagenza okuddayo ng'omukyala ate amaanyi gaalina gasinga ate we yaviirawo ate ng'ajjukira ne mu kuvaawo era ye yamuwaamu yamusemba Wanjuga yaliko ne ku TV n'agamba mude tujja kufuga bbanga lyonna katuwemukko n'abantu agenda okulaba ng'omuntu ebintu abidobonkanya mbu era waliwo mwana wa Ssenga nga bamuyita Olga bamutikira ebiseera ebyo bujuuko nga bamutikira bwa kanso oyo yali omugenyi omukulu Ameria naye Ameria omulaba enjogera ayogera kudda kwereera anti okudda kwereerwa nso abantu bali bakyamwa nti yavaako nti abantu tebamwagala abantu bali okuba yali abakoledde naye yali awaddemu kooni ate era nga n'ekyokubiri era alina n'abayimbi abalala bamuli emabega era bagenda omuyambako mu kampeyini kuliko kyali wange nnyo yaŋŋambye era we tutandika bwe tuti oli ku kiddo kyali wange yatandika ne NGMTN eyo era akasente we kava manyiwo NGO nene takyabeera Kampala azimba basomero eyo nyumba z'abaana malimiro mitiyana mwagendayo mwagendayo kugigulawo ate tunagigulawo naye ebifaananyi byajja natulwa nayo olunaku lulamba ebifaananyi nembiraba wano biki ebyo mitiyana mubakolere nnyo nange gye nsibuka mubakolere nnyo so kati munnange omukulu wongamba mbuno obwa shada asoose n'abweyambula nedda simulaba waali tolina walabika naye akyalina ki yasigaza kitiibwa akyalina byalina okumaliriza eri constituency mbeere bulungi mweraba